Munakwezo Yokaana omubatiza najja, ng'abuulira mu ddungule Buyudaaya ng'agamba nti ebyambalo bya Yokaana byakolebwa mu bwoya bwa ngamira, era nga yeesibya lukoba lwa ddiba, n'emmere yali nzige na mubisi gwa njuki. Abantu bangine bava mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya mwonna ne mu bifo ebiriraanye Yoludaani ne bajja mu ddungu okuwulira by'abuulira, n'ababatiza mu mugga Yoludaani ng'abaatula ebibi byabwe. Naye bwe yalaba Abafalisaayo bangi n'Abasaddukaayo nga bajja okubatizibwa, n'abagamba nti mmwe abaana b'essalambwa, ani abalabula okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja? Kale mubaale ebibala ebiraga nti mwenenyeza, mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Oyo nnabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti mpulira eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu ng'agamba nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋambye amakubo ge. Awo Yesu n'ab'e Ggaliraaya n'ajja ku mugga Yoludaani, n'abatizibwa Yokaana. Naye Yokaana n'ayagala okugaana, n'agamba nti nze neetaaga gw'okumbatiza, naye ate gw'ojja gye ndi. Yesu n'amuddamu nti kkiriza ombatize, kubanga kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Awo Yokaana n'amukkiriza. Mbategeeza nti Katonda ayinza okufuula amayinja gaana abaana ba Ibulayimu. Kaakano embazzi ya Katonda eteekeddwa ku buli kikolo kya muti. Omuti ogutabaala bibala birungi gutemebwa gusuulibwe mu muliro. Nze mbabatiza n'amazzi okutuuka ku kwenenya, naye waliwo omulala ajja, oyo yansinga amaanyi era sisaanira na kukwata ngatto ze. Oyo alibabatiza ne Mwoyo Mutukuvu n'omuliro. Temulowooza mu mitima gyammwe nti tuli bulungi kubanga tuli Bayudaaya? Abaana b'Ibulayimu tetufaayo, tetulina kye twetaaga, ekyo tekibasigula. Mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Oyo nnabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti mpulira eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu ng'agamba nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Awo Yesu n'ab'e Ggaliraaya n'ajja ku mugga Yoludaani, n'abatizibwa Yokaana. Naye Yokaana n'ayagala okugaana, n'agamba nti nze neetaaga gw'okumbatiza, naye ate gw'ojja gye ndi. Yesu n'amuddamu nti kkiriza ombatize, kubanga kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Awo Yokaana n'amukkiriza. Ekikunta kiri mu mukono gwe alirongoosa, egguliro ly'eŋŋaano aligitereka mu tterekero lye, naye ebisusunku alibyokya mu muliro gutazikira. Okubatizibwa kwa Yesu, awo Yesu n'ab'e Ggaliraaya n'ajja ku mugga Yoludaani, abatizibwe Yokaana. Ne Yokaana n'ayagala okugaana, n'agamba nti nze neetaaga gw'okumbatiza, naye ate gw'ojja gye ndi. Awo amangu ago Yesu nga yakamwala okubatizibwa, kayakaba mu mazzi, eggulu ne libikkuka, n'alaba Omwoyo wa Katonda nga mukaako mu kifaananyi ky'ejjiba. Eddoboozi ne liba mukulu ne ligamba nti ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo. Mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka.
zenetaaga gw'okumbatiza naye ate gojja gye ndi. Yesu namuddamu nti kkiriza ombatiza kubanga kitukwa